naye mu ngeri y'ekikugu ku musajja omugezi gwenkakasa gwe siina mwadde okubuusabuusa Katikkiro omusajja mugezi ontegedde nali nsuubira kulabaawo bwe yali akoona ku by'obufuzi ng'obigenzeemu gwabyewaze tewaalize ng'olinga nnyikiza NUP mu ttaka yali ayina byogera waakiri n'aliwulidde nga naye ameshoniizeko ne ku NRM wawulyako ekibuzo kyonna ekigambibwa ekya NRM Oweekitiibwa Katikkiro nali nsubira okwogeranga ku bamayanja abo bw'atuuka ku NUP ne bamayanja abo agendeko abavume Kabaka omwogereza saabawuliramu bw'atuuka ku NUP nayo yonna gye twava nali nsubira okwogeranga ku bakisa kya Mukama abakunamidde Obuganda n'erinnya lye ne baminimation nga babekunamira saawulya kyabakola ki kyabanyega okitegeera kakati njagala olabe kana akanamba plate C benjedde kabusaka atudde obulamu ne kanwa studio yagudde kabenjedde kabusaka atudde obulamu ne muluka neetuuka n'okukwata omuliro naye namba engeri abasajja bano gye bazizeeko obutakataka oleo kakasante emotoka yagudde kabenje ene muluka bw'ogitunuulira mu maaso engeri gyefaanana musika kasante namba z'emmoloka zino zisobola kubeera bwezi namba plate nga nnamu nnyo naddala ey'omu maaso eno kanoko kakano kituufu abantu nawe yatemyeko namba plate obadde n'omutima atoke kwata omuliro ngino bw'otemaku zi namba plate yabadde azaagaza ki ezitegeeka naddala eno ey'omu maaso namba plate ezo esobola okuba nga emmotoka jjukira emmotoka zino zirina bode eya pulasitiki kifiber ekyo kisoboka okubaanga mu kutomera ebipapajjo by'amansuse ebyabaddeko zinamba puleti eno yabadde N14 yabadde GTR biki GT something kakati eno emmotoka sport car ekituufu kiri nti olaba ekifaananyi kino kizibu okusuubira nti osobola okuggyawo namba puleti ezifaanana omuntu ajja mu mmotoka efaanana etyo adduka kujjako namba puleti ngamba biyinza okuba byamansuse ebipapajjo ne bisooka bimansuka kuba ate ne bakulaga bwe yatomedde ne we yayakidde emmotoka eringa eyasuse negendako mu bbanga kyebaatulimbyemu ekirala kuba nabadde njagala nze okulaba akabenje kano naye nga nkalaba ku CCTV cameras zetulina zimutasubwa eziri ku luguudo olwo awo yatomeredde wenyini waliwo kamera ennene mbu yagitomedde naye bagambye nti accident eno okumanya yabadde ya tabu ne kamera zaavuddeko kubeera waliwo akatambi akazze nga kalaga ku by'e Masaka nga basoma erinnya lya Edi Mutwe nga balaga naye yali yeetagibwa ku fayire yenna kalabyewa kana akatambi kabampoga gye bapangira bannamaliye baabo nakalabyeko nga balaga nti ne Edi Mutwe ku fayire eyo naye yaliko era abantu batandika oteebereza nti maybe bamukutte mutwala kumuyunga ku fayire paka ate ebyazze nga biri bulala bintu by'e Masaka ebyo binaggwa bitya eby'e Masaka bijja kuggwa nga abaagala obuyinza bakendezezza omululu kati n'effubiti ziri bakozesa ku baana abo tewali bulala enguzi n'abaagala okulya ebyekivandulo okwagala okwekomya bitundu bagobye n'omupiira ogwabadde Masaka ku kisaawe avuganya mpoga nti yabadde agutegese waliwo tournament yabadde na ku final bakubye abantu tiyagasi yabadde abaseggulu lwaki kati interview osose dogamba si yani badasa no okukyazi bwe yajja mu interview ekitala kyatema side emu by'obufuzi lwaki kati eyo nsonga nkulu nnyo tugenda mu kulonda bwe tuba tugenda mu kulonda gavumenti ekozesa kaadi zonna saate guba mukisa munene
n'abantu Ssekinnoomu bwagazi ki bwayina mu kintu kubanga bw'amanya okufuna obwagazi bwayina mu kintu yeeyambisa office gy'abaalimu okutuusa okulungamya oba obukyawe bw'abayina ku kintu bw'oba tunuulidde ow'ekitiibwa yayogera ebintu bingi yagamba yeewuunya nnyo yeewuunya nnyo Bobi Wine okubanja ani Kabaka ng'ate ayina essimu ye oŋŋamba oti ati Bobi Wine wamwewuunya okubanja Kabaka nga ne Bakaterega abaali batwala mu lukiiko olw'okubiriza buli mwezi ababeeramu bamubanja wooli Pozi waliwo ow'ekitiibwa oyo ye Katerega Kyolo ge baali bakubye yoyo Pozi ye ali mu lukiiko mwennyini n'agamba asaba agenda abeko ku mulwadde kuba alina n'obusobozi obugula tiketi amutwalayo ne kadagala akaganda ate kitegeeza ow'ekitiibwa mu lukiiko yali mu lukiiko mwoli then ate ow'ebbali toyinza kumwewuunya olukiiko lw'otuuza bali baabanja wooli ng'era oyimiridde w'olamulira olamula okitegeera oŋŋamba otya nti ate ow'ebbali wamwewuunya kuba Kyagulanyi tabanyanko Kabaka Kyagulanyi yagamba mpagira abantu ababanja okulaba Kabaka waabwe sibalinaako buzibu kuba batebaziza musango oli Kabaka waabwe ne Kabaka bwe yajja yabeebaza obwagazi bwe baalaga n'agamba naye omulundi omulala mukole n'obuvunaanyizibwa tekyamunyiiza kyamulaga kuba waliwo omuntu se basobola obula ne batamubanja baba okakasambu nno fere tubanja wabewe yebuzabuza bekwekemu wabewe sawe ne yebuzabuza kwaba abawoza tubanja nnyo waberewe yekweka owe yefiisa akakase abatege ekiwanya alabe ebigambo kibyo munamwogerera era babanja wansa kakati naga mwana wattu nange namwewuunya specifically bakijja ku bantu bonna ababanja ki ne bakisiiga omuntu ogwo onfuna kyagamba nti bajja n'ekitala nga kitema sayidi emu era oli n'agamba nange namwewuunya which is interview eno yali interview okusiiga NUP etoomi Nana Habu Mouthwash lyeddagala ettuufu ye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته nze Haji Yasin kiza omusomi w'eddwa nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda ebulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp namba zange ezo zolaba ku screen yo. Focus 360 the final channel kwoli nga bulijjo every Monday tukera mu Eye on the Press. Of course Eye on the Press mbera ne namba emu nga tutunula amawulire agakoze amawulire agakoze headlines ate era ne developing stories nga eziyinza okubanga zitambula na kiddala kyetulabaawo ekyenjawulo mu mawulire gwe kyoyinza okubanga tewalabye nga bulijjo namba emu sooka obuuze kuba tulaba ku Focus 360 the final channel olunaku olwaleero. Abatulaba n'abatuwuliriza tuli ku Eye on the Press ku Focus 360 the final channel. Esebo ya otubeera ne zanero buli lwa Monday oba tusaako ensonga ebeera ekutte omuzinzi mu ggwanga. Pozi abantu mwenna buli omu gy'asinziira banaye mbatumiddeko nnyo. Era abantu mu America, abantu be Canada, abantu be Bungereza, Europe at large, abantu be Middle East yonna, Dubai, Abu Dhabi, Saudi, wonna mbatumiddeko nnyo. Abantu be South Korea, China yonna mbatumiddeko nnyo. Abantu be South Africa mbatumidde. Abantu be Mozambique, abantu be Zambia, abantu be Zimbabwe,
abantu be Nairobi Kenya n'abantu be Uganda mwenna Nozwe nagamba nti waliwo obansi kije batwa waliwo yatugamba atulabire Morocco nga ali Morocco nagamba nze mbalabira Morocco wali atulabire Italy waliwo abali France je bali abantu buli ombane mutumiddeko nnyo buli mujasinzidde pozi boss dollar bagita Air 20 Saloon erikajanse ekajansa okukidde ebweya waliwo saloon bagita Air 20 Saloon nendala bagita Lovins Beauty Parlor saloon ezebbiri zenjogerako ziri wamu naye senga otuuka wono baga nawulidde nambe mu yalanga ewa boss dollar boss dollar oyo gwe twaliko lumu jamu nogamba dollar nkulabyawo oyo okay oyo yavuga emotoka y'amaanyi oyo nali njegomba nogamba oyo mumanyi naye nambe bono okoze ebintu kakati nabadde ndi awo nga ndaba omugagga Amini anti boss dollar oyo wagwa kubiri wa Amini ye mchala we makati ntegedde naye boss Amini yabikoze ne boss dollar wa amanya abikola nabadde ndi awo nga ndaba suba era boss dollar botukawo n'ogamba nti nawulidde nambe mu yalanga ku the final channel Saloon bagisani Air 20 Saloon ne Lovins Beauty Parlor obo oyinza ogenda ku TikTok boba yagala ekisingawo n'oteekamu Air Trends Air Trends hair Air Trends kiri Air Trends Saloon chikomao Air Trends bo kiteekamu ojja kulaba ku TikTok eyo nga weetambula era ojja kugendako n'ennamba kweziri ojja mukubira gwe kasito gamba nawulidde ennamba emu yalanga munnaye bagenda kugirako percentage bagenda kuwayo ka discount bagambe nti ebadde ya 8 twala ku 6 tubadde tukusalira 3 katukuwe ku 2 buli kimu bajja kutoolerako so mugende mwagire kakati boss Amini nkutumiddeko nnyo muganda abikola boss Amini abikola naye badde zano kalina gwetendera nimugamba boss Amini wamulabe kye yakoze naye ekyewunyisa simumanyi nangamba ate gwe onyumbya byewalanga nze nkuli kumpi boss Amini kye yakoledde ani ono Hope awunze era tugambye sekaberawo omuntu yenna atukwatako wano ajja kubakimala barenewe atumutumiddeko boss Amini akola ebintu bingi abikolera ddala era boyi wange nkwebaza webali nnyo webalire ddala nsaba Katonda akuwa ekisinga ate nsaba akuwangaze kubanga oli muntu wanjawulo abantu bafaana nga Amini tebalabika imagine tebaliiko katambi bamwogerako bogezi mbu yakikoze n'obuuza afaana tekubako katambi tayagala mawulire taleka bujulizi akuba talina kyakwagaza waliwo ne bawanga taliddamu kumulaba yoyo Amini abantu bakugamba kwata akatambi onebazo naye yetaleka bujulizi yago manyo omuntu akwata olunaku n'agaba miliyoni 10 n'okusoba ng'agabanga be anyway nga bulijjo Nana Herbal Mouthwash Nana lyeddagala lyenkuzigirira gwalina obuzibu bwonna obwamannyo naawe atalina buzibu naye ng'oyagala ogakuuma ne Nana abikolera ddala era mwesige ng'akalango okawulidde Nana oyo gwe wenna ebino bivaamu omusaayi amannyo ganyenyera ate nina ekiswa ekibi mu kamwa ate no bakugoba nti byoyogera tebiri mu makulu senyesa ku Nana eyejayeta akabo mu kamwa tomanya kajja ne mbigambo oyinza okudda engulu awo mpola nga tewegenderedde ate ajasinikiza musomi wa dduwa gwalina ebizibu ebyenjawulo naawe mukubireko ajja kuba asobola okusomera edduwa mpola ene olunaku olwaleero Iron the Press tugenda kuba tuyita musole ziringa 3 ezikoze deadline wiki gye tukubye mabega ate nene etandise omuli omwana w'omugagga Rajiv eyafiiridde mu Kabenje Rajiv alina ekyenjawulo nti of late buli mugagga afuna ekizibu oba obuyinza nga balaba be bamu kubafuga ku ggwanga waliwo enjogera emugenderako embi kyokka ekyewuunyisa ku Rajiv ono babadde abamu bamwogerako ebirungi ng'ate bagamba naye taata oba kitegeera like nga Rajiv yabadde ngazze okunaazaako ebibi bya taata oba bye balabanga ebibi kisinzira buli omu waayimiridde era
Bannayuganda atuswaliddwa nnyo omuvubuka ono abadde omuvubuka omuto naye ng'ate alina ku bugagga bwe yakuliramu kyewuunyisa nti abadde in touch with the common person. Ndowooza nga olaba Amini nti kizibu okusanga omugagga ng'ate ali in touch aba wansi. Olaba ba Felista Fresh Kid yali akimiza n'ono mudogo Gudo oba kitegeera like walabye n'abalala ttiimu avudde mukono ne bagamba tugenze kulaba omusajja oyo we yafiiridde to pay us tribute naye kitalo nnyo Rajiv yafudde mu ngeri n'ey'obulagajjavu oba mu ngeri gy'oyinza okugamba nti bannayuganda bangi bafa mu mbeera eyo naye ne tutamanya kuba bagambye awo wennyini awo wabaddewo abafu bangi mu kifo ekyo kyennyini. Anyway tulina Eddie Mutwe. Eddie Mutwe yabula oba yawambibwa abamu ne bagamba no prisoner documentary yewambye ebiki. Twagenza okuddamu okulaba amawulire nga Eddie Mutwe ali mu basement ayiga Lunyankole. Nengamba kigendererwa ki nambe mwajja kuba mbuulira awo. Then waliwo okwogera kwa Katikkiro. Kubadde overtaken by events naye ngafa abadde critical tutunula ntugamba kino kyabadde kigenderedde ki omwava statement nti abannupu bantuukirira nangirire nti bawangudde. Tugamba kyamanga kibadde kiruddeyo nnyo naye era nogamba mugendeko ku zi-interview endala ez'oluzungu nakolako awo shonga ngamba omukulu abaddeko ne ku aligezira ku zi CNN ku zi BBC so zi interview ngeza Capital Gang oba eza Sanyu oba ezaawa kisobola kubeera nga kyekizibu naye tugenda kutunawo awo ekyali kyewuunyisa nti ng'ani amubuuza abantu baalaba Makono nga baga Katikkiro ali mu level ya Makono okubanga mubuuza ffenna bannamawulire ekyo kye tukolerera okubeera ng'ofunako zi interview ziri high profile naye na obala nnyo timing wejjidde n'omanya interest yayo yabadde ki so tugenda kuba tuyitaawo katutandikire ku Eddie Mutwe. Abantu abana abatuwuliriza mbalamusizaako nnyo buli omu gy'osinziira mpozi Zanele weebale nnyo kubanga Eddie Mutwe yakwatibwa n'abuzibwawo ng'ava Mukono nga bwe bazibabuzibwawo abantu abalala nga bwe bawamba Bakivumbi nga bwe bawamba Bagadafi nga bwe bawambe Bamachete bonna Babobu Yanga nga bwe baali babuzaawo bonna yembuzaawo gye babuzaawo abantu ate naffe gye tulinze olumu you never know esobola okutuuka ku muntu yenna senga oba oli mu Uganda obudde bwonna naye kyewuunyisa era kya nnaku kinakuwaza okubanga omuntu abula mu ggwanga ng'abamututte bamukwata mundu abaze ne basalako ekyalo oba ekitundu perimeters w'abeera ali ne bamukwata ne bamuteeka mu mmotoka ne bamutwala poliisi n'emwegaana amagye ne gamwegaana buli wamu n'emwegaana omuntu n'avayo individual nga ye si office era omuntu ono talina musango ku office yonna individual nga ye n'aganza muyina mu basement wange ontegedde omuntu oyo ng'ali above the law era omuntu oyo nga yasubira kyakoze ekituufu kyokka ng'ayina ne office nti wayina okutuula nti ye CDF n'amala n'awandiika ebintu ku Twitter yajjuzaako mu wiiki eyo bye naliise bwe bitaba bya kisiru nnyo nga simanyi linnya yinza ddiita ezo gamba bya bujoozi bwe bitaba bya kisiru nnyo nga bya bujoozi nnyo kuba nze nyina gundi gye nalaba ng'agamba olaba nakutte kano kabodegaadi ke ng'akwata enseenene kati linda nako ngenda kano n'emagere mmanyiwo okiwulira nembitunulya nengamba kakati ono gwe tuteekateeka era gwe bagamba gwe baateekateeka mu nteekateeka eyo okufuga eggwanga Zanele waliwo ebintu ebiruma n'owulya ng'ekintu kikuli mutima kikuluma nze Gaddafi yali mukwano gwange munywanyi wange bona ba Eddie Mutwe tunyumya naye owulira ennaku ng'eyagala kutta noga abantu bano ddala bwe batwe bayisa abantu kuba bo balowooza nti bwe banaakwata abantu bonna balinaanye Kyagulanyi
ne babatta abalala nga bwe batta bagundi ono mwana gwe batomerera obusega nti abantu bagenda kutya revolution ng'etambula eyina automatic gear etetagisa muntu yenna kuteeka mu gear gwobuukako omulala n'atuulawo kati ebiseera ebisinga obungi bano kye beerabira omanyi ngenda kubuli omuntu awakanya okwagala kw'abantu abawakanya kwagala kwa Katonda ate nga n'akyemalira anaatera okuva mu buyinza akola ebintu eby'obukambwe ennyo ebiyinza n'obbateeberezesa nti osanga akyaliwo nnyo oba otegedde kye nkugamba nze nyina nsonga nga bbiri ze naabye mu kuwamba edi mutwe ezabadde enkulu ennyo ono omusajja alina kaadi gy'aseetula abantu b'ekitundu ekimu kye birina okwegendereza senga bano abayima balina bengeri yaabwe gye basosolamu kyova olaba obugabe bwa nkole tebusobola kuddawo era bw'otuuka ekamukuzi oyinza okumanya kye nkugamba kuba tebayinza kuddira bayima okuzzaawo obugabe bwa nkole ng'ate eŋŋanzi za nkola abaliwo bano bawirya mu Katatumba tebasobola kubizzaawo kati kye bakola bo balina ensosola yaabwe naye ensosola bo baalubato baagala bagisiiga abalala abo bola abasosola n'abanyankole bennyini kakati ye bw'atuuka awandiika bw'ati nti ali mu basementi yange ayiga Lunyankole kati gw'okyawe buli munyankole gw'olaba eyo tribalism card okitegeera okyawe buli munyankole gw'olaba omusiige kiri nti bano be batubonyaabonya era ekika ky'abantu aboogera olulimi luno be bawamba bannaffe nga bayigiriza bannaffe olulimi olwo ku mudumu gwa mundu okyawa olulimi n'okyawa n'abalukozesa tribalism card kati oyina omunyankole yenna okubeera omugezi ennyo okugwa mu katiba k'omusajja ono okuwagira mbu jeno oyogedde kubanga alina kyabasiiga ekinene ekisuka ne mulowooza n'ekintu nambeemuze kye neebuuza mu politics bakulaga nti waliwo tribalism eno ffe gye tuli ku ground nambe mulina mikwano gyaffe eminyankole abasoga abatyoli abatoolo ku kyalo kwobeera nga mikwano gyo temuli byabufuzi lwaki bafuba nnyo bwe batuuka mu politics ng'oggyeko eno statement yokka naye n'oba obiraba ku TV lwaki baagala nnyo okulaga nti abanyankole either bawalanibwa oba tebaagala bali kyokka ng'ate eno ffe gye tubeera ku ground omuntu abamukwanako nga tosoose namubuuza oli wa ggwanga ki kati kamala okubulya ku ground gye tuli omuntu abamukwanako nga tosoose namubuuza nti olina oli wa ggwanga ki kati ngenda kubuulira ebintu bya mirundi egyo ogenda obikebere bino bengenda okubulya ngenda kubuulira gavumenti mweyina omukono oba mweba n'obuyinza eno ku ground tetwesosola tuli oke era omuntu oba na proud olina akugamba mutoolo mpaayo kino mukiga nkolera kino muna nsikirayo chapati nga tazana mugamba muna nsikira chapati era nanga we nali eri nga bampita Muganda naye n'omala okyogera mu politics awo ososodde kakati lwaki nkugamba kino bano abantu akadi gye batuzanye basinga ososola ku nsi kuno be basinga okusosolera ddala balina n'akayimba balina n'akagero kaabwe kali eyo mu luyima akagamba nti konka Ruhanga ogamba nti watonda abantu naye kweri n'omuyima kweri n'omwiru wamutonda mu kifaananyi kyo kubanga wakola omuyima n'omutonda mu bbumba eddungi wali kyondooza simanyi n'okola otya era ye naye kati omwiru ffe bagamba mbu tulya n'enkyende mbu tuyaza ffene n'enkima tukola ki bajozi nnyo waliwo akantu kagasimba wabeera ayogera n'agamba nti Katonda yali atonda naye yatuuka ku muvandimwe yamuwa ennaku nnyingi okusinga abalala ebyo byennyini bye boogera ne mu lwe waabwe ebyo byennyini Gashumba yapiikinga bupiikinzi mu bayima akagundi kaabwe bwe ndikaleeta enjaka kuwuliriza kakati abo obagattira ddala lubu n'Abanyarwanda bano bayita abatuusi abatali bahutu tukoze tutya kakati
obutagwa mu kategori. Aha, kati ne kita kubaye tuba tukola show zino. Tuba twagala kuziyiza. Kati ne kitambula bwe kiti. Kakati eno tetwesosola. Fema mbantu kugulawo. Era tuba okay. Naye bano balina okusosola kwabwe kweragira ne mu mirimu gyabwe engeri gye bagigabamu. Genda mu university Makerere nkulaga government weyina amaanyi. Tambula okuva waggulu tukansi ku librarian. Vayo genda Embalala. Vayo genda Embale mu university. Wanna kusomerako abantu abakola mu Uganda Airline. Saba kusomera? Bwabasoma. Okuvira ddala. Nonsomeza ne returning officer. Aha. Returning officer njaba kuleterako ku buli district obawulire. Ononya abalonda. Kakati enserimu president nga Mwami Museveni. Tibuhaburwa. Vice president ye Alupo. Jessica Alupo. Alupo. Prime Minister Nabanja. Kakati Speaker Amongo. Tewali kusosola. Ekyo byonna bitambula bulungi. Kimanyi okote kuli Muganda n'omu. Ati tulina amawanga gali 5 mu America. Okote lindako. Twakasomako ebifo bitono. President akulira ekitongole ekimu. Vice President yamuddakaawo. Speaker n'omumyuka we. Genda ku speaker. Oli Amongo no etayebwa. Genda ku Prime Minister. Nabanja, Kadaga ne Moses Ali. Tewali kusosola. Genda ku bamyuka be. Okitegeera? Abamyuka bo besimanyi. Anti Moses Ali, anti bonna bali mu office emu. Moses Ali, Nabanja. Moses Ali, Nabanja ne Kadaga. Beba Prime Minister abasatu. Ndeguni ndowooza Kasole Lumumba naye era agwa mu office ya Prime Minister. Minister oyo. Simanyi. Kati womaliza agenda kujja ku mulamuzi. Winnie Dolo. Ne Minister w'Emmawu. Ezo organize esatu ezikola kibayita government. Legislature, judiciary ne executive. Owuliddeko Mataya, owuliddeko Nabukeeraawo. Simuwuliddeko mweno cabinet. Mubiri omuwuliddemu. Naye oli wakugamba tuli amawanga 5 mu 6. Lwaki baba tososola bwe batyo? Lwaki era tebakisiiga bali bakisiiga ffe basosola. Ate bo bakisiiga ffe. Fo tugamba nti ffe tubasosola. Aha. Okay. Kati kangenda awalala. Kangenda awalala. Kakati njagala bali turning officers bonna. Ababuli district. We nabakuletera ngenda bakusomera. Program egenda okuddako. Ogenda kutya. Kati womaliriza genda ku security. Kyentegeza security. Ntegeza ebitongole ebikumi eggwanga. Commander in chief yani General Museveni. CDF yani General MK. Yogera manya gawe sobe tegera bulungi. Omu yetubwe haburwa. Omulala Kainerugaba. Okiwulira? Akulira polisi yani. Kakati akulira Yiso yani. Simumanyi. Oba ebirungi, oba yani. Simumanyi. Ne ebirungi eri ya ala. Damulira agwawa General Damulira. Kati Damulira bakamuteekako ng'oli amaze kuvaako afudde. Okiwulira? Ate nga Damulira naye agendera mu under useful idiot. Anti tamu nagambe ekigambo kino si kivumu. Wabula tamu egamba nti ono akola emirimu gy'abali nga tamanyi kigendererwa kyabwe naye ng'agikola bulungi. Nambe inze kyensoma mu tweet eno muyigiriza Lunyankole. Kakati munyigiriza Lunyankole. Kisiga okulaba nga bakusindikira ddala bye bakwagala. Kisiga ekifaananyi ekibi. Nga bana baba sosoza abazanya tribalism card yaabwe. Asobola okusiga ekifaananyi ekibi ku Mutoolo, ku Munyankole, ku Mukiga, ku Mukonjo, ku kitambuliraawo bonango balabanga abatemu. Tujewaze tutya obutagigwamu kubanga lwaki nkikubuuza nti wookirabanga oli akiwandiise
akulaga nti nkiwandiise kino nyiize mwenna abalala mutunyigire naye ate ekintu ekyo kyajjako nti Bobi Wine musosoze ne tutandika Babi muki Nubian ri muki kaadi ya tribalism ne tugikuba mu Nuupu era osenga olaba abajja abaddi ate abaali bagamba bano basosoze baleete eggwanga limu era ne tubeeranga awo Nuupu yabawangulirawo hands down okitegeera kati ono wawandika nti muyigiriza Lunyankole gwe wonyiga kati notandika okumentioninga byomentioninga tolabanga obanga agudde mu trap ye gyadayagala ogwemu mbasigudde mu trap kyengezako okulaga abantu nti bano balina kye bakola eri munda bwe bamala okukikola nga bajjayo bakitusiiga olwokuba kimanyi nti ffe tulina ensonyi okitegeera bwe genda e Kampala kati nkwadde homework tandikira Masaka jangu mpaka Ntebe genda Kampala genda kuli kye bayita police station ng'obuuza DPS aliwo wona asangawo mubiru genda kuli police station genda Mukono newe mugendayo buli police station nga police station eri wasava obuuza DPS aliwo bwona asangawo Mutebi nga yali awo ojje nkuwe sente omanyi lwaki bano bakikola ne beetolooza akantu kaabwe konna bamala oketolooza era ne basosola munda mu bo okitegeera bamala okusosola ne bateeka abantu ebifeyo n'ebyamaanyi kakati ne bajja ne bateeka tuyimba eno nti basosola baba batugumiza bugumiza bo kye bakola kyetumya amazzi kye tutalaba kakati baagala batalekawo tribalism card nti Omunyankole amulwanireko Omutola amulwanireko n'Omukiga amulwanireko amulowooze senti bali bumu ye ng'alinga alaga abantu nti olulimi ayogera Olunyankole tamulinaako buzibu wabula atalwogera kyekizibu andi ekyo nyinza obutakikkiriza omanyi lwaki juzi tubadde tulonda Baguild presidents tewalabanga Owembalala ate wa Nuupu ye yawangula teyali wa Nuupu Owembalala yali wa Nuupu ye yawangula mu Mbarara University era n'olabanga olwalengere gye yazikubamu oyinza olowooza yalina ku bwemopi anti bo tebalowooza ekyo bo mu Mbarara University balowooza buwagizi bwabwe era balowooza ng'abantu ng'abayivu bwe bakola ki ono ye ayagala bateeka mu nkola yaabwe ey'obusosoze kubanga olwedde bo basosoze mu ggwanga lyabwe kwegamba natural ekiri mu butonde bwabwe bo basosoze kati lwaki batusosolera mu politics ngeno ku ground tebakusosola ne mu mirimu bakusosola kati bano betwogera nabene ebbali be babeera nga be bano abalekebwa ebbali Banyankole bannaffe betwogera nabo kubera toyina budde nnyo bunyumya na wa revenue ow'enguudo yo onyumya naye Kagina kubanga oziga mugambo omwana w'omugaga yafiiridde ku lugu naye takyalina ow'amakomera onyumya naye obeera mu kwetonda bambi kati abo bonna nno bava mu nsi mugundi ekyo owa revenue URA ow'enguudo Kagina ow'amakomera byabashiija n'omwogezi naye batomboziza akaboozo tisolera budde bunyumya nabo kati bafuna budde bunyumya nabo be bano abali kungulu ate olumu n'oba ofunye olubudde obunyumya n'oyo yennyini aba ayina kyabikka kyatajja kukulaga bano mangu naye nga naye bamuteeka mu ofisi bamugambirawo kakasa nti bowa emirimu be bano kati olaba ebintu bya Edimutwe ebyazibuwalidde omukulu yagambye yamulina individual ng'omuntu jjukira omukulu okumuyitako mu parliament n'agamba mpozi nga nzijja bakubamba okwo kati Edimutwe tugamba wabalina omusango atwalibwe mu kooti yenna esobola okugamba omukulu leeta Edimutwe najja tejja kitegeeza genda mubeera naye paka lwali mukoowa kubanga wano mu nkola eno anti ffe tujja mubanja ngaera we tubanja bulijjo naye mu nkola eno tuyinawo ekintu ekigamba nti waliwo bano abantu abeefuula nti bo tebakwatibwako tteeka ki n'erimu kakati olwokuba tebakwatibwako tteeka lyerimu ne tutuuka kulowooza nti olukuleka Katonda waali tuteekamu obuvumu ne tusituka ne tusobola obbakwasa amateeka mu ngeri y'enkola ey'omusango gw'abantu kuba amateeka be baagateekawo
lwaki ngambye tulina fear nti lwe bamuyita mu parliament yennyonnyoleko yagamba mwenja kujja bakubamba okwo ng'agamba ba MP kati twalabye Nalukoola kanso ayina sho gye yabaddeko era yavuddeko atabuse ng'oli amugamba wa yabadde assistant RCC nga mugamba mugende mu mateeka mukole production warrant kati ffe kye tulinda kulaba kooti senge mugamba mukulu wagambye olina omuntu ono essaawa 48 zayiseeko na biki sina ssaawa kuba tali mu poliisi ne mugamba leeta omuntu ono tulinze nnyo okulaba kooti senge mu musaba anaamuleeta kuba nalyo siga lya mateeka era ligobererwa gavumenti awe wagenda oba Philip osuubira omwana ono okubanga ayirako omulamuzi wa kooti gwatya simanyi kuba nanti kooti tennamuyita era ajja bagamba mpozi nga njaba kubamba okwo abalamuzi bagambe ki kuba ebiseera ebisinga obungi ye wamwandikira ebbaluwa emisana addamu kiro oba abeera akola ki ogenda okulaba awaniseeyo akuddiramu ku ekisiye webeetuuse baluwa ezo beeruddewo okutuuka naye nga bajjoje Musisi Banalukoola bawandiise bagenze mu High Court basaba omukulu aleeta omuwambe gwalina nize kulaba addamu ki kooti kuba kati okumunoonya nti Edi Mutwe yabuze tetukyamunoonya tumanyi waali tusubira liprayo yonna kuva mu kooti ate kati munaleeta ekintu kooti negamba mugende okuleka nga maze baga nti muleeta nkya abizibu wadde naye omanyi waliwo omusajja oba yali Fire Bongole Lutaaya yalina akayimba kaga nti today is me tomorrow is somebody else akati gwemanya ekintu kyonna ekitambulira ku laawundi kijetolola bwetoloozi what goes around comes around era kikomera waawo what goes up must come down okujjako oyise mu space so Edi Mutwe ndowooza era kati kyetusigaza ze essaala kuba kati omusajja baba bamuyita mu parliament n'agamba BMP badiikuula abo nja bakuba emiggo zesaala n'okusituka abantu n'abantu kusitula amaloboozi gaabwe okusituka nga tewali yeebalirira ninze kulaba nga kiwulira because njagala nnyo ebintu ebigoberera amateeka mwabeebalirira muwoza twogera we bakuwaana mwasajja oyogera oyo musajja ayogera naye nange mba neetaaga eddoboozi lyo wessiba gwoba ogamba Edi Mutwe nti omusajja akoma pulezidenti naye yeetaaga eddoboozi lyo waataba eddoboozi lyo kintu kikulu nnyo okugattako oba kyosobola okukola kyokka akalala wolabanga tiimu security team ya president etwalibwa yonna because wolaba Akireewo ba General Gaddafi Smart kati Edi Mutwe nojjukiramu ekalangala ekyaliwo ojjukira nti we bakwata abaana abo ekalangala president yatulamu ennaku nga 3 nga tuli mu campaign nga talina waalaga nga tiimu yonna bagitutte tolabanga tugenda kutuuka mu campaign nga tiimu yonna teriiwo aba bateekamu fiya era kyebaagala bateekamu fiya baagala bagikola okuva kati atuuke mu campaign nga tewali asobola mulinaana okuleka abaliwo ab'omutima omugumu ennyo nga nze nga basobola okuyimirirawo ako just kakodyo ka byabufuzi babateekamu fiya abenga talina wadde tiimu gyali nayo because omuntu wadde campaign yes abantu obalina naye olina okuba n'abantu abakuli okumbi abakuyambako ogenda kulya ssaawa meka ogenda okitegeera that advance team eyo kuli okumpi fiya gye bazimba eyo fiya bagizimba kati abantu bonna bangala obunani abakatima akoolu obeerako olupapula temutawaana ffe baloya simba kati fe abaliwo ekiwulira kati bali ab'omutima ogw'oluwewere mwe temutawaana ate mba buli omuntu w'omutima omubi kankubuusi wolaba nga batwala ba Edi Mutwe baani kubeera waliwo akatambi akazze nga kalaga ku by'e Masaka nga basoma erinnya lya Edi Mutwe nga balaga naye yali yeetaagibwa ku fayire yenna kalabyewa kana akatambi kabampoga gye bapangira bannamaliye baabwe nakalabyeko nga balaga nti ne Edi Mutwe ku fayire eyo naye yaliko era abantu batandika oteebereza nti maybe bamukutte mutwala kumuyunga ku fayire paka atoyo byazze nga biri bulala bintu bya Masaka ebyo binaggwa bitya
ebye Masaka bijja kuggwanga abaagala obuyinza bakendezezza omululu. Kati ne fubiti ziri bakozesa ku baana abo tewali bulala, enguzi n'abaagala okulya ebyekivandulo, okwagala okwekomya bitundu bagobye n'omupiira ogwabadde Masaka ku kisaawe. Avuganya Mpuga nti yabadde agutegese. Waliwo tournament badde na ku final. Bakubye abantu tiyagasi yabadde abasegulu. Anyway, I on the press wetuli tulinze kulaba abakanso ba NUP nga bagoberera amateeka. Tulabe kooti yo ekyali n'obusobozi okukwatisa amateeka oba you can't catch the big fish. Manyi bagaba mu corruption batera nnyo kwata ono wa traffic afunye omutwalo. But the big fish can't be caught. Yes. So tulinze kooti kulaba can it catch the big fish and bring it to justice. Chetulinzeera. Awo wetu famaso gaffe we gali wokka. Tugatadde. Anyway, ngatweyongerayo. Omwana Rajiv. Yafunye akabenje akatuta obulamu bwe. Ebintu bingi byensobola okwogera ku Rajiv. Naye nsooka okunakuwalira wamu ne bannayuganda olw'okufiirwako munnakitone y'omu mu Uganda Rally Team abadde nga abavuzi abalungi ddala. Takoma kuvuga wabula abadde n'obusobozi obuvujjira ne ku balala. Ngayambako ne ku bavuzi banne. Omwana ono abadde musajja naye nga ayawukana kinene nnyo bw'owulira emboozi ya Sudiru n'attachments ze ng'ono ayawukana kinene nnyo ne kitaawe. Rajiv y'omu ku bayindi be nali ndabyeko abadde omu ku basinga omutima omulungi. Omulungi omuyitirivu nze ng'omuntu I personally nali mutuukiriddeko omulundi ogutali gumu egitali ebiri egitali esatu n'okugenda waggulu. Nga simutuukiridde nti ngenze mu ofiisi ye naye nga tusinkanya awantu. Era nze nalindiddeko ku ssente ye. Buno budola 10 2 abadde azigabira ddala era nga abuuliza wanti mare ako nga akakusimbi. Abadde muntu w'abantu nnyo ng'ate anoonyeza ddala abantu abali wansi. Naye omanyi ngenda kubuulira omugagga kiba kyangu ky'okunoonya abantu abali wansi. Naye omwana w'omugagga yakulira mu bugagga obutagambika. Abantu abatulaba n'abatuwuliriza abatamanyi Rajiv Sudiru Pareria ye kitaawe. Sudiru Pareria yazaala omwana omulenzi omu ndowooza n'azaaliyako n'abawala nga 2 oba omu we batyawo. Yazaala bawala ndowooza bali 2 kwa bo tibadde tebavuga nnyo. Sudiru Pareria kamba sigire ekifaananyi mu mutegeere bulungi we mbagamba nti abadde omwana w'omugagga. Mu Uganda government ebizimbe byesinga okusasula nga bakoleramu nga bw'olaba Kingdom Kampala nga bw'olaba kooti ya Piru eri gye yali esasula nga bw'olaba ebyo byonna zisitowa za Uganda Revenue ezimu byonna ebyo n'ebizimbe bya Sudiru. Era Sudiru buli mukolo omunene ogw'omu ggwanga yabadde asobola okuba n'ekizimbe yenna nnyini gye twaliyise nti Convention Center ye Uganda eri wa Sudiru yenna nnyini Munyonyo Resort. Era Sudiru ye mugagga kyenkana ayina ebizimbe mu buli kanyomero ka Kampala ne mu Kampala wakati. Kati Sudiru Pareria mubategeeza obulungi si mugagga wa Uganda yokka, mugagga e Dubai, mugagga Mumbai n'ebitundu ebirala. Ye mugagga asinga obugagga mu East Africa. Mu East Africa Sudiru Pareria ayinza okuba akwata kyakusatu oba kyakubiri. Kubanga Azamu ayinza okuba yasinga obugagga. Ojja kebera ku list eyo. Obatangaza obulungi ku Pareria ono mutegere mu Uganda ye mugagga asingamu. Gwe noonyo omugagga yenna gw'omanyi
mu Uganda ye mugaga oba zize oba dikoyi n'ekyo nakyatuddemu mu Uganda ye mugaga asingamu oba sigira ekifaananyi ekinene mutegere Sudiru yani musabi omupiira ani asinga obugagga Cristiano Ronaldo addako ndowooza abeera Lionel Messi kakati ogatta Lionel Messi n'omugattako ne Ronaldo nga tonaweza okugagga bwa Sudiru okufuna Sudiru oba badde tomutegeera bulungi kubanga Ronaldo alina obugagga bwa bukadde nga 600 obwa dola Messi ayinza okuba mu 600 oba 5.5 awo ku 7 Sudiru ali ku 1.4 billion okirageera agattabo kati gwe bwadde otebereza nga baga nti omusajja okumanya mugaga nga bayogera ku Messi oba Ronaldo kati Sudiru ababaka babiri n'abagatta kanywa n'agamba nze okunfuna bano bagatte babiri ofune omu kati yo Sudiru Paleria kati wetwogera kula jivu nti yakulira mu maka g'abagagga naye najja n'anoonya omwavu togamba mbu baali bulungirungi tugamba omugagga fugge omwana ono yavudde Bungereza gye yabadde yagenzeeko najja ku mbaga ya mukwano gwe yabadde awo ekigo bwe yatuuseewo ku Serena y'ekigo bwe yatuuseewo ne babeerawo kasika era ne basanyuka nnyo n'avaawo mbw ajja emunyonyo ku ssanga 8:30 ogw'ekiro oluguudo olwawe we luli lwakati abantu nga 3 lwakuba eno Aramu yazze wa munene ng'afudde nange kenyini nali kaabula katambi kubeko naye wayiseewo kebbanga eddanga batandikiriza nali era nayita wano Salama nengwa wali ku rawundi nkasuke ntuke ku airport nali mbikubye eno Aramu yazze wa munene ng'akoze eki afudde abatulaba n'abatuwuliriza kino kiba kyakuyiga eri abantu ffenna nze omwana ono bw'oba otunuulidde y'omu ku muntu abadde asinga of course abadde mununuzi wa famire y'Abapaleria atya okugifaananira ddala ng'eri dawuni mu bantu kubanga Sudiru ng'omuntu yedesigninga nga tali mu bantu ba wansi ono omwana yabadde yakwata kampuni ya Paleria Group n'agifuula nti abantu eri attached n'abantu ba wansi abadde Rajiv yes. abadde wampisa nnungi nnyo era njagala otunuulira statement gye yakola nga bagadde Crane Bank yagamba buno bubbi bwankukunala babba sente z'abantu zabimwa musolo kubanga Crane Bank ali enoonya obuwumbi 140 okuva mu nvuba gye yalimu naye ate okugikozesa process gye bakozesa ogiggala yali etwala obuwumbi 145 okitegedde yo yali yeetagana mu 140 okudda engulu kyokka bakozesa process y'egiggala ng'etwala obuwumbi 145 oludde ng'otawanyizibwa endwadde ogezezako wangi biganye kati kozesa obutonde kankwanjulire Biva Organic ekulemberwa Dr. Senjobe Richard omukugu mu kujjanjabisa eddagala ly'obutonde omuli emmere emiddo n'ebibala tujjanjaba endwadde nga pressure ebizimba mu nabaana fibroids okuzibikira mu basajja oba prostate gland enlargement endwadde z'abaana tukolera ne wake up call ku mwami omunafu atatambula lugendo luwanvu ayakozesako enkola ey'okwezannyikiriza nawe wagenza akula mu myaka n'ogenda ng'onafuwa okozesa obucupa 6 sisitimu neddawo ate era tulina ne immune boosters wamu ne body booster ayamba ku bantu abatono abagala okwongera ku mubiri n'endwadde endala nnyingi tusangibwa Mengo opposite ne Masengere Hamukasa Road awamu ne branches zaffe okwetoola eggwanga tukubire ku nnamba noti 752 mukaaga noti 2 427 oba noti 773 454 5 noti 2 Biva Organic emmere eddagala oba kunyagulula kati zino oledde baazitwala dda era yali ayogera
waliwo interview yali ako n'agamba tasobola kukkiriza crooks abasirusiru okufuga mu mbeera eno n'agamba buli omu ne beebuuza yabadde agamba ani era abamu ne balowooza nti akatambi kano kasobolwa kamuviirako n'obuzibu n'agamba bano abatufuga abagwagwa bano bakola olukujjukujju okubbirako ssente z'abantu nga bazitwala bwe batyo okitegeera era buli omu n'atandika okusonga yali agamba ani kati abadde muvubuka mugezi ekituufu kiri nti buli muntu ayinza omwogerako ebibye waliwo naayinza omwogerako ku negativity nga teri sayidi gye nkoze eki gyolabidde and which is nange mba oke naye naye ye ng'omuntu abadde wanjawulo nnyo era nze yannumidde ddala kubanga abadde akyayamba abantu bangi ne champion gudo senga tebakayaniramu yali amusenye senga ali Kampala Pants ekiwulira kati ng'ogyeko ekyo wabaddewo obulumira mu nfa y'omwana ono butya nasinze nokulaba ku mukutu gwa Smallville ogwo era mbadde nakalazeeko naye banawo nka kwongerewo kalabe katya omanya ayogera obwo musagala nnyo kuwaayiriza omanya omwana ono Smallville y'omu ku bantu abageze ennyo nze bemmanyi kakati bw'otunuulira ku mukutu gwe bw'otunuulira ku mukutu gwe oyinza okulaba kye nalabye otya kakati njagala olabe kano akanamba plate C benjedde kabusa akatudde obulamu ne kanwa studio yagudde kabenjedde kabusa akatudde obulamu ne muluka neetuuka n'okukwata omuliro naye namba engeri abasajja bano gye bazizeeko obutakataka oleo kakasa nti emotoka yagudde kabenje ene muluka bw'ogitunuulira mu maaso engeri gyefaanana musikakasa nti namba z'emmoloka zino zisobola kubeera bwezi namba plate nga nnamu nnyo naddala ey'omu maaso eno kanoko kakano kituufu abantu nawe yatemyeko namba plate obadde n'omutima tokekwata omuliro ngino bw'otemaku zi namba plate yabadde azaagaza ki ezitegeeka naddala eno ey'omu maaso namba plate ezo esobola okuba nga emmotoka jjukira emmotoka zino zirina bode eya plastic kifiber ekyo kisoboka okubaanga mu kutomera ebipapajjo byamansuse ebyabaddeko zinamba plate eno yabadde N14 yabadde GTR biki GT something kakati eno emmotoka sport car ekituufu kiri nti olaba ekifaananyi kino kizibu okusuubira nti osobola okuggyawo namba plate ezifaanana omuntu ajja mu mmotoka efaanana etyo adduka kujjako namba plate ngamba biyinza okuba byamansuse ebipapajjo ne bisooka bimansuka kuba ate ne bakulaga bwe yatomedde ne we yayakidde emmotoka eringa eyasuse negendako mu bbanga kyebatulimbyemu ekirala kuba nabadde njagala nze okulaba akabenje kano naye nga nkalaba ku CCTV cameras zetulina zimutasubwa eziri ku luguudo olwo awo yatomeredde wenyini waliwo kamera ennene mbu yagitomedde naye bagambye nti accident eno okumanya yabadde ya tabu ne kamera zavuddeko balina akatambi ke baatadde nga balaga emisinde gyaleeta okuva eno wakalabyekaako naye saaka impact ya accident ko katambi kabadde kalaga engeri gye yabadde wenyukamu emisinde emmotoka sinakalabako nakalabyeko naye nze wendabye ku NTV amawulire gabadde gagamba NTV yalisomye nti ne kamera tezasobodde kikwata ku accident eno tekituufu okufa kuleka ebibuuzo kakati awo ne tudda wabbali kati ne tugamba yiyi Sidiri yafunamu obutakanya ne bakolera ng'ebintu ebimu abadde yabigira n'abiteeka ku sayidi y'omukulu ono koza akatambi ka Sidiri akavayo ng'alaga nti ye ne bwafa kati omusika yamulagadde ensi nako wakalabyeko even if I go now Rajiv is ready to take over
ebibuuzo bigenda kuba bingi naye nga ebyo n'ebibuuzo tubitadde awo embeera y'enguudo zaffe namba emu kati ensonga ey'okubiri gye mbadde ŋŋendako nga tuvudde ku bibuuzo biri ebijjira kufa kuba buli muntu abyebuuza kubeera so nga ate n'okufa okwa nnomu kubawo nga yabadde accident yaki kubeera wali wennyini wogambye nti nno kusobola okufa nako si kwa ddala kubeera ne mu politics n'ebiseera ebyedda nga beera bwe balina gwe baagala okutta era muteeka mu koonakona bafuna sipooti yennyini basobola okuyungira emboozi sekweyama engeri gye yafamu mu kkoona ly'ennamagoma babeerawo n'emboozi oli n'atuwa obukakafulaga emmotoka eyo gy'olaba emaze awo essaawa 5 z'emboozi zibangawo ezo mu nsi yonna oba Kenya oba Zambia omwana wa Gilbert Bukenya we yafa kunoza ne bypass tobijjukira emboozi yo narrative ebeerangawo ng'esobolera ddala okukkiriza nti kibadde nakyo kakati oyo ne tumuleka waliwo n'omukazi gwe baagamba nti omusajja gwe baagamba nti no mukyala we yamukubya akatayimba Duraru kugambye buli kimu kisobola okubeera nga kikulagira ddala kisoboka naye kati tukkiriza ebibuuzo bisigaddewo indicator weziri naye katukkirize nti embeera z'enguudo ogwo musango munene nnyo bakola enguudo zanero ne baziteekako ebintu ebikozingira ddala accident ng'abantu bafudde bani abagenda okuyitawo bani abagenda okujja nga tebataddeko wadde n'akalabula oluguudo olwo lulaba sipiidi yalwo ebeera waggulu awo baggalawo we bataawo baggalawo we bataawo kyokka ebintu bye bateeka mu luguudo ebiggaddewo teri ayinza kikuba n'asigaza bulamu ontegera kye nkugamba babanga abakutadde olusozi mu maaso babanga abakutadde olusozi mu maaso senga baali bakozesa kubanga ebulaya balina amapipa ge bakozesa biba birimu amazzi bale gayiika bya plastika senga bakozesa ebintu ebyo weebityo era bisobola okusitopinga naye teba impact nene nnyo tisenga mwabadde mu mazzi bw'okikuba ne kyabika kale oyinza obutakwata muliro naye bino concrete biki nga byoteeka mu kkubo ebizitowa ebigumu ebiringa tabbo gwe byotegese emmotoka olabira ddala nga waliwo obulagajjavu wakati w'abakola enguudo n'ababawo emirimu egyo kubanga senga kiba bwe kito enguudo zino tebaziwa obuyi bazikola kubeerako basupervisinga ddala kino bakikola mu butuufu bwakyo omulimu gwabwe mulimu ki ne basima ogunya ne gubeerawo ebbanga bwe bakeera okwemola buli lunaku ne basibawo buriboni nga bubiri babusimaawo ku kinnya wennyini tebakulabula nti eri wax ahead otuuka ku kinnya boti n'okiwugula mugaba bannaayi kakati obulagajjavu obuli mu bakama baffe abakola emirimu gy'ekunguudo ate bwo buli waggulu nnyo 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 tebusangikana kusangika asima ekinnya awantu n'akutula oluguudo nga talabudde nakulabula emmotoka zonna ne zijja nga zeekangira awo zino nyewe ziwetera naye nga bo tebibakwatako nti oba eno temujja basiba babikola buli lunaku lajivu tumuvuddeko so embeera y'enguudo Bobi Wine alina statement gye yayogera n'agamba osobola okuba omugagga mu kikomera kyo naye bw'ofuluma n'oba mwavu ng'abalala bonna nakalabya akantu ange okazeemu okutambula nti Uganda empya gye twagala ensiko eba engagga ng'obwavu bunnumira mu nju yange nti wendwala n'enfuluma ekikomera kyange ambulance weeri entwala mu ddwaliro n'obujjanjabi gye buli obwa gavumenti bwe mbeera mu kikomera kyange nsobola obulwa ekyokulya naye ate senga nfulumamu obugagga busobola okunsanga nakalabye nga bakaleese nnyo mu mbeera eno eya Rajivu nti obugagga Rajivu bwabaddeko oba ne Suderu bwalina senga kisoboka yandadde asobola n'ozimba enguudo ezize kwanaayitanga naye because ebintu ebimu tubyetaganga ggwanga ffenna tubikozesa embeera eyo gye yatuta obulamu bw'omusajja oyo Rajivu nti Rajivu abadde mugagga naye nga ku luguudo afaananigala nga omunaku ng'owa booda bwafa olw'okuba nti abantu mugano sitwa eddoboozi lyammwe okugamba nti obunaku omuntu abeerenga nabo mu nju ku mutindo gw'eggwanga nga tutambula mu butale ne bwe tugula twenkane gw'onsinga eggula bingi
naye nga tebataddeeko nti abano banaku bano baki onsinga eggula bya bbeeyi naye nga ebbeeyi gye waliguza nange gye naalikoze eki ovuga emmotoka yo nga tefa mu binnya n'omunaku nayisa akagaali katuuke bulungi okitegeera kakati Lajivu yafudde ng'omunaku obugagga bwe nga buli mu nsi so ate ensi zaakulaakulana zaakuuma nnyo ng'obugagga bw'omuntu abumanyira mu nju ye ku kkubo muba mwenkanankana kubanga Lajivu yabadde asobola okugenda so nkwatiremu kati obugagga nti Lajivu ekyamuse bwe butabeerawo omutindo omutuufu mu ggwanga okugamba nti munnansi asaanye kutambula bw'ati kati oli yatambula n'agamba nze ate kye kiba kinantuukako nyina lwidikka emmotoka 7 nyina ki n'abangi baba bakola ki baba ku mabazina ne ziridikka naye abatulaba n'abatuuliza oli yabadde mwana wa mugagga naye Lajivu yali takoma kubeera mwana wa mugagga abadde takyali mwana wa mugagga Lajivu naye abadde mugagga nga ye omuntu twabadde alina bizinesi mpitirivu zaddukanya nga ye omuntu abadde mugagga naye nga mu mmotoka alimu bwogu ng'atambula ogu talina wadde omuki omukuumi kitegeeza abadde talina bulabe bwonna bw'asuubira n'abantu bawansi era nga tabatya kuba abadde ababeera mu buli kaseera kituufu okitegedde kituufu si be bali nti ate kati ani ali oyo nti ogolabako abakuumi abana mwana wa gundi alondako nnyonnyodde Lajivu ku bugagga bwonna bw'abadde nabwo abadde talina buzibu bwonna bw'asuubira ku bannansi kyokka osanga minisita ng'abaana be tebasobola wadde okugenda wadde ku playground nga tebagendeddeeko mukuumi wa mundu nze nyina omulamuzi omu abaana be bagenderera Kololo ku green biki Green Festival n'atusenga tugende tubakuume eyo Green Festival n'agamba mugende mu bakuume naye nga tuliko basiviliani 2 ng'ate kuliko n'abasirikale 2 okukuuma abaana 3 abagenza okuzanya buli omu wadda alina amutambulirako naye gwe twogerako Lajivu abadde mugagga ebisusse naye nga talina buzibu bwonna na bannansi kyewa nakugambye wali mu kutandika nti komenti ezitera okujja ku banene nga bafudde ku Lajivu zabadde tezijja naye ng'ate bazoolekeza taata anti kikulaga Lajivu yani kinewunyisa kikulaga Lajivu yabaddaani wakati we nkolaga naye n'omuntu wa wansi ebadde etya ono omwana of course sidira ayinza okuba yatuuka time n'amanya ensobi ze yakola mu bulamu bwe n'agamba omwana Tereza naye ndooza n'aleeta mutabani we n'amugamba oba mutabani we si kyekyo kubanga tuzaala mibiri toyinza gamba entegera yange ejja okuba entegera y'omwana wange ejja okuba entegera yaki ebintu bikyuka okitegeera naye omwana ye ne yeetegereranga bwe yalaba okutegeera era yabadde oyo omutuufu so Lajivu Katonda mulamuze kisa anyway omulamuzi ono weeyukke wamutegedde Justice Mugambe namula Lydia Mugambe bamaze ne basalawo ne bagamba nti asibwe emyaka 6 n'emyezi 4 asasule n'olyo yaaya gwe yatwalanga yaaya omutwalo gumu ogwa euro 12,000 atenga ne passport ye yajiwamba omukyalo ono yakwatibwa era abaddenga so myaka 6 bamateeka nga bali mu kakala balabo musango gwe guli gutya kakati ku nkya ya leero abagasimbaganye ne balamuzi banne era we batyo n'asalirwa emyaka 6 n'emyezi 4 ng'ali mu kkomera era Lydia abagamba ono Mugambe ow'emyaka 5 wakuliyirira omuwala oba yaaya paunda omutwalo gumu 12,160 agenda kuba sente ezo azimuwa mu bwangu obw'ekitalo ate aggalwe emyaka 6 wamu n'emyezi 4 so Lydia Mugambe bw'atyo ate May bwamutandise kino omutwalo gumu euro eri mu mmeka
Bali 14 abasatu 95. Kati balira ku 14. Mutwalo gomwe 12 mwana. Tayimuze 14 yule esinga paawo. Zo milioni nga 5 Kakati milioni 5 ezo. Obo busente kuba mugambe. Busente na ye myaka. Emyaka okusiba kati kyekikulu. Emyaka giri. Emyaka kyekikulu. Naye obo change. Anyway. So tusembereko maaso katono. So kwate. Nambe nga tumaliriza. Walaba show ya Katikiro oba interview ya Katikiro ne Makona. Bulungi nnyo. Interview ya Katikiro ne Makona. Yaleka ebibuuzo bingi. Ekibuuzo ekisooka. Makona ali ku level ekyaza Katikiro mu interview. Ekyokubiri ebyayogerwa mu interview highlights zaayo. Mwali mugamba nti Nuupu yabagamba yagamba Katikiro alangirire. N'abagamba Yesi waabwe yakulonda Yesi yalangirira. Then nogamba wachi Bobi Wine takyalabuuza Mayiga. Nagamba Bobi Wine akyala wano naye akyaleko ne walala. Wachi akyala wano wokka buli kadde. Agezeeko ne walala nga ye walala temubuuza mubasimbako eriiso. Oyinza biraba otya ebintu ebyo. Interview nagira bulungi. Kuba nali njirinze ne ngamba Makona kakole crossfire wano etero okunyumira. Era bwatandika crossfire nagamba omwami ono gwendi naye kigambibwa. Mbu ono yagula amategula nga tannagula deplot walizimba nagatereka ku lubalaza ku muzigo yapangisanga. Galizimbisa enjuye nenga tannagula deplot. Nogamba nti tusimbudde. Nenga tusimbudde. Naye yatya mangu. Ekibuzo kyosese kyekikulu. Omuntu nga Makona yali ayina okukyaza Katikiro nga ekintu awantu nga NBS nga gwe yina okuweereza nga star waabwe mu mawulire buli omu ekyo kyakolerera. Fenna kye tukolerera. Interviewinga ku muntu omunene. Makona yalina omukisa Katikiro ogutali ku munnamawulire yenna. Nti yali wa Luganda lwe. Wadde okimanyi badde tekimanyi. Nabiwulira wa Luganda Katikiro Makona. Okay. Kati mbuli ngeri okwagala okuvimbisaamu ku muntu waabwe. Yali kyeva mu interview eyo. Golaba kya bulijjo Makona ku interview nga Katikiro. Amulinako Luganda kojja tata muto. Abamuyita ndooza jjajja. Okay. Kiddamu kiri lwaki Makona of all people. Nagisedda naye nga ate tetumujjaako nti ffenna kye tukolerera era tetumulinaako kasajja omukisa yagufuna. Olwokuba kye yali akolerera wadde omulabi ayinza okugamba ye tannatuuka naye kye yali akolerera ye kyali kyamaanyi ku kalya ya Makona. Ate n'omukisa yagulina. Naye ku Katikkiro kyali kitya. Eyo ensonga enkulu. Era wowe ogenda sindikibwa omuntu nze mba sina buzibu kubuuza interview. Naye nga njibuuzaani. Jukira abantu nga bano obono babuuza interview n'ebibuuzo bisindika mwezi nga gumu mu maaso. Kyova olaba bw'otuuka ku American bici African bikitoko basindika nga Paul Sali. Ne bagamba genda. Ng'era ajja mu maaso ga President Mwami Museveni. Na labira dalanga Shaka Sali yali Shaka Sali bamutanga wa Shaka Sali na labira dalanga azomubuuza yo agwa mu kubanga bagamba onono yabuuzako wa Senegal ono nabuuzako wa Nigeria kati nga gwoli wa munana andi ne Makona atandise olwazimba ya kaliya ye bantufu ye ntufu ye bwagizimba just tabwe eri kugwajiweereza bwe kigenda okuvaamu. Ekyo kibe ekikulu. Ekirala interview eno okuzimbibwa kwe yazimbibwa yazimbibwa mu bukyawe oba mu bukyayi. Teyaliimu mulamwa mutuufu na bigambo bituufu byetwali tulina kuwulira
okuva muntu omukukunavu nga Katikkiro yali ku level ya Anikati Sabula yajjira ddala ku level ya Crossfire okay okitegedde yajjira kati kwa mwaka fananye ngawaka makona yabuziza Glory ya Bugi bazaka Katikkiro abaza Shakira yajjira ddala ku level ya Crossfire lwaki Katikkiro nali nsubiro tubuulira Buganda byekoze byetuyiseemu byetuyinawo byesuubira na kusoomozebwa naye mu ngeri y'ekikugu ku musajja omugezi gwenkakasa gwe siina mwadde okubuusabuusa Katikkiro omusajja mugezi otegedde nali nsuubira kulabaawo bwe yali akoona ku by'obufuzi ng'obigenzeemu gwabyewaze tewaalize ng'olinga nnyikiza NUP mu ttaka yali ayina byogera waakiri n'aliwulidde nga naye ameshoninzeko ne ku NRM wawulyako ekibuzo kyonna ekigambibwa ekya NRM Oweekitiibwa Katikkiro nali nsubira okwogeranga ku bamayanja abo bw'atuuka ku NUP ne bamayanja abagendeko abavumeka bakomwogereza saabawuliramu bw'atuuka ku NUP nayo yonna gye twava nali nsubira okwogeranga ku bakisa kya Mukama abakunamidde Obuganda n'erinnya lye ne baminimation nga bekunamira saawulya kyabakola ki kyabanyega okitegeera bw'atuuka NUP nga mentioninga nali nsuubira n'okugenda kuba n'abagamba nti wankaaki si kya lulimi luki Luganda era nali nsuubira n'okuwulira bano abawoza nti okwogerwa ng'Omuganda n'oganze ni Muganda nagwo gwandifuka omusango mu Buganda mu Uganda eyawamu nti era obeera ofuse mulabe wa ggwanga lino nti naye yakwata akabazzi ekitala nga kisala ludda lumu kubanga bwe yatuuka yagamba NUP bamusaba alangirire nti bagibbye obuki obululu ye badde wangudde era naddamu nannyonnyola bw'ati mu ngeri eyalabika ng'erimu engeri yaaka sajja ku mutima simanyi kigambo kino kyenyiza kukozesa awo naye kankozesa ekyo ndowooza si kibi nnyo naganze nga nangirira ebyo ebyekijega ebyekisiru ne batuuka n'okugjamu obwesige n'abuuza nga be bannonda ebyo n'ebigambo yabiwerekerezaako NUP ogibba akalulu kituufu yabbibwa Katikkiro ayagala tugamba nti yali alangirira byakijega era byakisiru era we yali kyogeddeko nti bannaye akalulu kabalwe mbwenkanya byali badde byakijega ekyokubiri Katikkiro ng'ateresa ekyama kino myaka 5 gye mwetulaga oba yakyogedde kati nga tulingira akalulu so that temuddayo kumugamba kubalangirira oba yabadde ayina kyasiiga ku baana ba NUP abakwatibwa bagwere mu kkomera nga babatwalanga kulimino nti baali beeteeseteese n'okweteekateeka okuvuunika gavumenti ne Katikkiro yakimanyaako nga beerangirira anti eriiso likubanga wala n'osukka bw'olaba asobola okuba ng'ayagala abaana bano basibibwe ddala nga balinako n'akantu akagamba kuba eno statement gye badde yakola bwadde bujulizi obw'enkukunala obutaabaddeko kirikodinge kyonna naye nga buvudde mu gentleman gwe bagamba nti eyeebuuzibwako anti naye abaana abo tebali ku capacity eyogera na Katikkiro ngaye wangambye ndo ina capacity eyogera n'owa wakisi awe nyini ntuukawo bano abaana abakwatibwa kati bwe tulaba abaana bano tebalina capacity eyogera na Katikkiro naye mu NUP by then mwali mu mikwano gya Katikkiro gyenkakasa gyakoze nagyo nga n'okufuna ddamula baazanya ebitundu binene nnyo
mukunga abavubuka ogenda okwetuuma wali okucacyambiza Ssaabasajja weebale nnyo okulonda omuntu waffe Ssaabasajja n'alyoka Amesoni ngani Mayiga waliwo embeera yaliwo yali amaanyi tebiba bizanyo ebyo waliwo embeera yaliwo yali amaanyi era abantu abo be bano babiri bengenda okugamba ate bali mikwano gye ate ebiseera bali mu NUP ng'omu ye lop omulala yakulidde okuwoza omusango Seggona n'Oweekitiibwa Mathias bano we bamukubira akwatirawo atubuulire kubanga tewali kintu wali kyosanga nti NUP yawo nga kyogera oyagala kubuulira ani yamukubira Amesoni ngeimu omuntu nti Lubongo yayankubira kuba ye Bobi Wine yamwawaddeko obujulizi nti oyo maze emyaka nno nga soogera naye naye edda nali njogera naye nabeemu banna atugireyo omuntu nti ono ye yankubira tulyoka tutegeere ffe abanasunsula ensonga nti ono ne teyamukubiranga NUP wabula yamukubiranga mukwano gwe baludde bonna emmengo okiwulira era baali banyumyamu mboozi yaabwe na birowoozo byabwe nga bye banyumya bulijjo era wanaaleeta omulango ono bano baali basaaga atubuulira omuntu kwata wali kintu kibayita NUP ekiri wali kyoga NUP iyo NUP baba abantu atumentioningira omuntu tenamba eno mugiraba yankubira ngamba bweti oba bano be bajja bwe kiba kyekyo kiba kiro kitwala omunaku era baba abasibyeko baana matugambuzi kubaliisango omugezigezi abuuza nga woogambye aluddewo why now lwaki kati interview osose n'ogamba si andibadde asaana okukyazi bwe yajja mu interview ekitala kyatema sayidi emu mu byobufuzi lwaki kati eyo nsonga nkulu nnyo tugenda mu kulonda bwe tuba tugenda mu kulonda gavumenti ekozesa kaadi zonna so ate guba mukisa munene n'abantu sekinnoomu bwagazi ki bwayina mu kintu kubanga bw'amanya okufuna obwagazi bwalina mu kintu yeyambisa office gy'abaalimu okutuusa okuluŋŋamya oba obukyawe bw'abalina ku kintu bw'oba tunuulidde Oweekitiibwa yayogera ebintu bingi yagamba yeewuunya nnyo yeewuunya nnyo Bobi Wine okubanja ani Kabaka ng'ate alina essimu ye oŋŋamba otya nti Bobi Wine wamwewuunya okubanja Kabaka nga ne bakaterega abaali batwala mu lukiiko olw'okubiriza buli mwezi ababeeramu bamubanja wooli pozi waliwo Oweekitiibwa oyo ye Katerega kyologe baali bakubye yoyo pozi ye ali mu lukiiko mwennyini n'agamba asaba agenda abeko ku mulwadde kuba alina n'obusobozi obugula tiketi amutwalayo ne kadagala akaganda kati ekitegeeza Oweekitiibwa mu lukiiko yali mu lukiiko mwoli then ate owebbali toyinza kumwewuunya olukiiko lw'otuuza bali babanja wooli ng'era oyimiridde w'olamulira olamula okitegeera oŋŋamba otya nti ate ow'ebbali wamwewuunya kuba Kyagulanyi tabanyanko Kabaka Kyagulanyi yagamba mpagira abantu ababanje okulaba Kabaka waabwe sibalinaako buzibu kuba batebazizza musango oli Kabaka waabwe ne Kabaka we yajja yabeebaza obwagazi bwe baalaga n'agamba naye omulundi omulala mukole n'obuvunaanyizibwa tekyamunyiiza kyamulaga kuba waliwo omuntu se basobola obula ne batamubanja baba okakasa mbuno fere tubanja wabewe yebuzabuza bekwekemu wabewe sawe ne yebuzabuza kwaba abawoza tubanja nnyo waberewo yekweka owe yefiisa owe yefiisa akakase abatege ekiwanja alabe ebigambo kibyo munamwogerera era babanja wansa kakati naga mwana wattu nange namwewuunya specifically bakijja ku bantu bonna ababanja ki ne bakisiiga omuntu ogu onfuna kyagamba nti bajja n'ekitala nga kitema sayidi emu era oli n'agamba nange namwewuunya
which is interview eno yali interview okusiiga NUP Tommy kuba kyerusooka okukkiriza kyali ekigendererwa ekinene ebibuuzo tebisobola kubanga byali awo nga bwenkubuuza kati woba omiitinga abantu abakulu osooka ne bawo ne send your questions ne bajjamu ze bataagala ne bakulekeramu ze baagala ne bakugamba time yeeno so olabanga yali nteeketeeke kukuba side emu kubanga ekyo bwakimala era ekibuuzo ne kijja ekirala ekisala side emu era nga kyolekera ku side emu lwaki temumukyaza ku CBS naye tebaabuuza lwaki temukyaza bannabyabufuzi bavuganya lwaki temukyaza bannabyabufuzi bavuganya gavumenti specifically kyajja ku muntu omu lwaki Kyagulanyi temuwa nanti mwe mubanja mugamba lwaki tebamuwa tubanja kyogaba bo tebakiraba wali ekibuuzo kakati najuliza zisanyu zikapito makona kyatanyonyola bulungi kyali nti eno ya Buganda ono yesimbyewo Muganda mubanda wa Kabaka lwaki temumuwa nze nno ndowooza n'ekirala abantu ekyababuuziza lwaki temumuwa waliwo embiranye wakati w'abantu aba babiri ne muleeta oludda lumu neruvuma ng'omu amala n'akwasa omulala akatiro akawo omulala oli n'akawo omulala nga nemba platform zonna ze muyina ndowooza abantu batandika okubuuza naye lwaki Kyagulanyi takola ki kakati bw'otunuulira nagamba yajjako okukola tajja kujja buli kaseera agendeko okuza oluzuumu naye ate wali gubawa buli kaseera waali era ng'avuma sayidi emu kati bw'otunuulira ebintu ebyo nti interview yajja n'omuntu alina ekitala naye nga kigenda sala sayidi emu nga kigenda n'okusiga ekifaananyi ekibi Tommy ku kibiina ekimu era ekirala nga tekirina buzibu ontegedde kyenkugamba ye yali mwalimu zidabo standards nyingi mu interview eno kakati waliwo ekintu ekikulu ennyo bannayuganda kye batamanyi era kyekimu ku bigenda okusemba tumalirize nakyo waliwo enkola egamba omukulu tasobya ono katikkiro ono pulezidenti ono ki ne Katonda abantu be yalonda Zanero basobezanga mu ofiisi nze nawadde abantu abo Katonda be yalonda bano baali balonda okuva maaso ga Katonda mu biseera ebyedda Katonda yasimanga Kabaka agendako era ddoboozi lya Katonda lye lyamulangiriranga olumu Nebukadduneeza Kabaka yayonoona mu kitabo kya Daniel essula ey'okusatu era n'akola ekifaananyi kye mu lusenyi olw'edduula n'akiyimiriza mu ssaza li Babuloni n'agamba nti buli anawulira eddoboozi ly'ekkondeere n'ennanga na buli ngeri yonna evuga okuyimirira okusinza ekifaananyi kye nayimirira teri Katonda mulala atalinze n'ayonoonera n'afa Katonda n'amutta muzzukulu we bamuyitanga Berutasaaza yajja ebintu mu yeekaalu ya Katonda n'abinywesa omwenge naawe abazaana be n'abaddu era okukakasiza ddala nti bano baayonona maaso ga Katonda ng'era ye yali yabalonda omukono gwajja ne guwandiika ku kisenge ebigambo ebyali bigamba nti mmene tekero ofazini perusi nga kategeeza ki nti Katonda abaze obwakabaka bo era abukomezza ogereddwa mu kigera ne kirabika nga obulako oba oteereddwa ku minzaani ne kirabika nga tozitowa kale obwakabaka bo bukuggiddwako ne buweebwa eri Abameedi n'Abaperusi ebigambo ebyo Daniel yabivuunula nga babuliddwa n'omugezi asobola okuvuunula olulimi lw'eggulu okuleko eyaliko omwoyo yekka yali Daniel kati kyengeza kukulaga abo bonna bakola ki Falaawo yayonoona mu maaso ga Katonda era omu ku bayonoonyi abakyasinze mu nsi muno ekibonerezo kyabo bonna kwali kufa oyo Berutasaaza gwe gamba yaliisibwako ku nsiko ng'entulege Sulwe n'amugwako ng'alya muddo ng'ensolo kati olaba abantu abalondebwa Katonda Samusoni bwe yasukka okgenda okwenda kuba malaaya mu luwananda lw'e Gaza gye yasanga omuwala gwe baayitanga Derira bwe yayenda ku Derira
n'amukema n'amusalako enviiri ze amaanyi ne gaggwamu naye nga Samusoni yazaalibwa muwongo okuva mu lubuto lwa maama we okununula abaana b'omu Gaza okubajja mu mikono gy'Abafirisuuti era naye yayonoonera Abafirisuuti ne bamutta kitegeeza omuntu yenna asobola okwonoonera mu ofiisi waba akola ki tulekerawo okwogera ebigambo nga baga nti oyo wakitiibwa tomugambanga nako ne bakabaka olaba baakola ki bayonoonako Katonda be yali yakola ki yalonda yate olaba malayika yennyini okitegeera olaba naye yayonoona mu positioni we yali olaba ne malayika eyonoona ate mwana Adamu kati kyengezaako kukulaga nti omuntu asobola okubeera mu ofiisi n'akozesa ekitiibwa kya ofiisi eyo okunyigiriza abalala okuyisaawo kyayagala kuba buli muntu asobola okubeera ne self interest ye kati ekintu ekigamba nti omuntu tayonoona olw'okubona ali mu kino omuntu tayonoona omukulu waayogera kale tokolenga booti kale mwabazeemu kale mwakoze bubi omukulu kale mpulira nga olwa babigeresageresa kuba buli muntu ayina standard ye mu ngeri y'okutegeramu ebintu naye osooka n'omanya butya uddi ekyenjawulo okuvuma kyesikiririzaamu nze bwe nteeka meseji yange ku mmeeza nsubira n'owekitiibwa giwulirizaamu bw'aba ayagadde okitegeera ekintu ekyansinga okunnakuwaza ekyali mu interview eyo kuba byonna ebyali mu interview eyo ekitala kyakisala sayidiri emu mwalimu akaali kagamba nti butya abantu bano abatuuka okujjamu obwesigwe Katikkiro yasekamu n'agamba babeeyo ku bufoomu abalala banywi b'amalwa kakati bano bamama nakanja kkoba kyali bukasooli bali wali bajja ebyo tebinjigula ttama senga yalinga mwami Kaliisa nga yabuuzizza Katikkiro aliwo yonna alinja kumunnyonnyola Kateregga teyannyonnyolwa eyali mu lukiiko era yagambibwa tasobola genda kumulabako tebayinza mukkiriza abakungu ba Kabaka abaasimbula abakulu b'ebika bajjajja ba Buganda ne batuuka yiiri eri ekanguwali Kapande okyajjukirayo tokomenaawo kowatolujokeza kakati abo bonna baali bayokya kasooli kuba yagamba abo baali bokiba akasooli baali bakulu babika abasimbula mpaka Namibia Kapande eri kwa kunguwali jekeza sheyo agaba batuuse Kapande banaatera omutuuka bali musaza okyulya abo bonna baali bokiba akasooli kakati nantunuulira ekigambo ekyafulumizibwawo nti senga Kaliisa ye yambuuza waakiri Kaliisa omugagga nga ye Munyankole bwe yali kubuuziza waali mugambye naye Kateregga omuganda bwakubuuza abo bokiba akasooli ate ekirala kirimu ekiti Kabaka kamalo babuulira abantu abatwala n'abatuwuliriza Kabaka tabaawo nga tewali bantu obadde okimanyi obadde tekimanyi beerawo nga waliwo abantu tewali muntu gwaita Kabaka watali bantu Kabaka abeerawo olw'abantu bano ababeerawo kuba Kabaka abeera Kabaka w'abantu ndowooza kati awo ntegereka bulungi Kabaka w'abantu bonna kakati Kabaka asiima wamu n'abantu be kubanga bw'asiima abantu ne bakiteeka mu nkola kitegeeza asiime wamu naki n'abantu be olwaleero njagala tubeere mu realistic bw'ogamba nti omuntu ayokya kasooli ali erebba talina lukusa lubuuza Kabaka abagagga batini mu Buganda tolinayo wejjako numbers zino eza wansi kyokka ate bano bennyini abokya kasooli abatudde eri ku butebe bw'amala bwe badduka emisinde gya marathoni be bagubugiriza omutanda ogamba teri Kaliisa adduka ne bwagula emijozi tadduka bajje bakusondera ssente bakulekera omulambo owuli oba guli kunyumira naye nga buli omu akuwadde amabugo ga miliyoni owuli oba omulambo ogwo guli nyuma ng'oliwo wekka kakati ekyo bwe kiri omuntu omukulembeze omutuufu
toba na kusosula mbwa abavu gwe tobaddamu kalo dino dama mba filimani kiyimba bokka bakawasi kati nga tozitowa ekyo ono toyina gamuddamu era tolowooza mbu kabaka wabagagga bokka ekyo kikyamu eyo statement yali nkyamu ogamba nti bali eri ku kasoli kabaka si wabagagga kabaka waffe ffenna abagagga n'abaavu ate kabaka nnyo abaavu kuba be bagamba n'omutanda yagambye ekizibu osanga omugagga n'ekisembayo ng'ali mu mboozi agamba omutanda yagambye okujjawo ng'alina byayisaawo kabaka si wabalangira omanyi lwaki omulangira asobola ofuuka kabaka wakingamba ekyo kabaka waffe nnyo abakopi abatalina kalulyo konna abalina ssuubi lifuuka wadde n'ekirowoozo ndowooza kansuubira siira gwe nzivudde era tolina awo wennyini we tuba tukoma Mukama Katonda abakuume. We out.